wange senkubuge siyasa nga bali ku interview wano wenyini nga bagamba mwayizanyanga emizannyo ne muzannya ndiwulira ne muzannya 30 years of bananas lwaki temukyasomesa abantu ku bikwata ku ggwanga nga muyita mizannyo n'agamba bwekikola kati bakuba amasasi bireeta stories bakuba amasasi kyemugambe eddembe lyaffe lyatugwako okutuuka ku ekyo namwe ne mukkiriza mwatuteekayo ndikakati tufe abakulu tutandisa okufa oke siri mukulu nnyo nebalira mu bakulu abaana bano abaddako mwagala basange industry nga terina any bit of freedom. Mwekimanyi nti ffe essuubi lya Uganda eririwo kati si nsobi bassebo ne bannyabo nti olunaku lwaleero abakulembeze ba politicians ne ba leaders bakusikunganidde Kato Lubwama. Si nsobi nti olunaku lwaleero after Kato Lubwama okubeera mu parliament, after nze okubeera mu parliament tulinayo Geoffrey Mutaya, tulinayo Dr. Hilda Mani, tulinayo naawe ssebo nkulabanga artist. Okay? Sebo Dr. Dandi oyo mukulu gwe bayita Nalukola twamuyitanga Dr. Dandi mu 97-98 era yalinga muyimbi nga yimbanga Shaggy singa sitya kumpaabira mu kooti nandi bajukiza yakayimba ke kamu wanji bajukiza Nalukola be yayimbanga mbajukize Dr. Dandi newe wayimbiranga ddala aŋambye akkiriza alowooza nti Dr. Dandi ogwe mulaba gwe bayita Nalukola lawyer wa DP twayimbanga naye nga nyimba ne mukwano gwange gwe bayita Master Parrot nga twagala nnyo twalina akayimba ke bayitanga Hot Guys in Town naye olulala bali bamuganye okuyimba ne muwa chance naye ajamingemuko naffe omanyi nga bakulemesa okuyimba kiringa mwe ba politician nga muno tagenda kufuna chance kwogera era jana Emiliano gamba pozi kamba wewe ne wonaleko gundi amabuze kenda naye naisabo makabwe nafu wetwaberanga so nakulumu mbali ku stage ne chali wange Master Parrot fe twali babinga tebasobola tugana kuyimba nenga Dr. Dandi yatambudde kuva Kawempe azeba mumye okuyimba so ne mulala ne ngamba featuring Dr. Dandi naye mukanaja ku stage naye yali very talented twayimba ne muwa microphone yayimbanga Shaggy yayina muko ekirimi ne musirike mbanyumize ngakwata microphone kagamba I feel so proud of Dr. Dandi when I feature these two hot guys Mr. Bobi Wine and Master Parrot a dancing style. So, wetyo gwe twabeerangawo basebo ne banyabo bamufuyene okunfuula Nsereko bampadde kyabiri so mikwano gyange mu kaseera nga kano twagala nnyo okulaba nga tukomyawo omukwano ogwo nga tukomyawo obwa Sseruganda obwo but most importantly nga twejjukiza obuvunaanyizibwa bwe tulina obuvunaanyizibwa obwo butandika nga tukwataganye ng'abooluganda yagala nango kiktanya mukulu wange Nyanzi kyayogedde nti abaana ba wano tukozesebwa nnyo okulemesa enkyukakyuka yaffe abaana ba wano tukozesebwa nnyo okunafuya bannaffe abaana ba wano tukozesebwa nnyo okwenafuya kiri very important buli omu akijjukize munne tuleme kijjukiranga nga tuziika bannaffe wabula tukikozesa ekitubenefiting njagala okubebaza okuteekateeka enteeka zino zonna Muganda waffe Kato wumula mirembe kama akusaasire byonna ebyakusobako fenaffe tulina buzibu era tujja kusigala ntukwatagana ne family in case abaana abamu rede bakyali baffe tujja tambula tutambuze obulamu tu creating memories ennungi simbi tuzimbe entindo tuleme kuzimba bisenge tubeere bimu ng'abaana bannambi kama abampeera omukisa mwe bazina opposition becomes opposition. Pull, Chule. So President Ryanza, Basone Manyabo. President yasabye obubaka bwe obusaasira family okukwasa namwandu asabe namwandu ajje wano omukulu amukwasa obubaka bwe mutwanga
akkiriza munyumba mukwase sama okay tweyanziza nga president bwamaze okwogera ngenda kusaba basebo ne banyabo tuwumbe ekitundu kino ne Katikkiro w'ekika ky'Effumbe. Saba Katikkiro w'ekika ky'Effumbe. Tulindeko president atula. Basebo ne banyabo kitalo nnyo kitalo ddala ekyamulongo waffe Kato Lubwama yatuvudde ku maaso. Nsaasira nnyo jjajjaffe Olusimbi, jjajja Magunda, jjajja Sempaala olw'okufiirwa. VVIP tukome ekitiibwa kya Katonga wadde akyagala. Begayiride tukakane. Olw'okufiirwa muzzukulu waffe Kato Lubwama. Kato abadde ava mu mutuba gwa Ssebwalunnyo Empambire Mawokota ku ssiga ery'Amagunda e Rwanda. So essiga eryo liviiriddwako omuzzukulu abadde ow'omukasi. Bingi babyogedde nze ate sirinnyo munnabyabufuzi, omanyi boddirira munnabyabufuzi ng'ava okwogera oba wabigere, kale n'olwekyo mujja kunsonyiwa. Sirina bigambo bingi nnyo byakwogera naye wabula okutuusa obubaka okuva eri ekika ky'Effumbe nti tufiiriddwa muzzukulu waffe abadde ow'omugaso ennyo. Kato mbadde mukubiriza buli tuba tusinkana nga mugamba ajje tuddukanye wamu ekika kyaffe ky'Effumbe, naye nga ngamba kimu nti sijja kuyingira eyo, nze kansigale eno ku CBS lwakubanga nti naddala nze nagaana okusamira. N'agamba nti muyinza mutya okukulembera ekika nga temusamira. Namugamba ebigambo bino nti ebya Kayisaali biba bya Kayisaali n'ebya Katonda bya Katonda. Naye mu kika kyaffe tulina abantu abaddukanya ensonga eyo. N'olwekyo Kato ye yagamba nti okujjako nga Katikkiro w'ekika nga naye agenda mu masengere tajja kgenda mu nzirukanya ya kika. So n'olwekyo Kato abadde namwatulira nga tasobola kukweka kigambo kyonna, bwakiraba bwakyogera. Sirina bingi bijja kwogera kuba ebisinga mwabyogedde, naye wabula wano bendi nabo wano okuva eri ku ludda luli oyo wa protocol mu kika kyaffe ekisebagala. Ate ono naye alina erinnya erifaanagana n'erya Nkunnyingi, naye Yesu yebaga naye ye Nkunnyingi nga tukola naye ali ku lukiiko lwange ng'akola nga Katikkiro omubeezi. Ate ono yewuli abakyala mu kika ky'Effumbe. N'olwekyo tunakuwalidde wamu ffenna olw'okufiirwa muzzukulu waffe.
kambaweeko ono Naserenga ye atuuse obubaka bubiri Katikkiro tuyandigisebo Pulezidenti wa Uganda Olumbe Nsereko leaders of the opposition Nsereko ekigambo kyoyogedde kikulu nnyo era nange nfunye essanyu okulaba nga abakulu ababiri abo balinaaniganye bwekuba obwama seba abantu bakulaba yatuna ensi yonna naye waliwo kyembadde nkusuubira okwogera tokyogedde naye gye munaazisinga nemutakyogera ebintu bina tubigoberera birina okuba netwava mu koloni naye ebyo tubibalekeddemu ababiri omulongo tabadde mukwano gwange so President akulope nti ekyokuvuma abantu kitaase ku mulembe guno nze nakula mmanyi ti omuntu omukulu tebakola ki wadde omusooza wadde okukola ki naye ebintu mukulu wange byabadde akola twayombamu ne twekwata amataayi mu nkubo za Bulaaya ne mugamba ekikuvumya abantu kiki mu nsi muno gwatavumya ali omu yekka Ssaabasajja Kabaka oyo yekka naye abasigadde akuweerawo jjajjaffe Walusimbi abaaba okusingana Katikkiro n'amutwalaganya twadduka buddusi ng'atugoba avuma muvume naye bwe twamala okutuuka eri ng'amaze okulinnya emmotoka agenze n'enkomawo mugamba kiki ekikutawaanya n'abantu bano twenyoola ne tumaliriza nga tetukaanyiza naye okuva lwe yava mu bulamu bw'ensi naye ebigambo ebimwogeddwako nange musonyi naye nali simusonyiwa naye kati mukoze eki musonyi era nakigambye omutaka nti ŋŋenda kukyogera mu maaso g'abantu si mu bubi naye omuntu akusinga yenna twakula tubawa ekitiibwa tuwasaba nga bwe batubuulidde kyayinza ogansi kwagala Adoni yabadde akyogera naye nga sikyategeeza nze bwe nkuvuma mba ntegeeza ekyo naye tuba tugamba kati ekitalo nnyo kitalo ddala era tujja kukola ekisoboka ffenna ng'ekika nga tutuuse ne tugenda omuwerekera ate mu kitiibwa eky'ekika kyonna utusinze nnyo Ssaabasajja Tweyanziza nnyo tweyanze. Mr. President, omulongo Kato Lubwama kyokka Rebecca Rebecca Jingo omwana yesite Jingo kuno siko bayita okwetega Rebecca otuse Olumbe terugenda kuddamu kuba kyekimu nga Rebecca abuuzizza ku president otufudde otuse Mr. President, olunaku olw'enkya tugenda kubeera ku National Theatre. Mr. President, olunaku olw'enkya nedda kansooke mukamwange Honorable Mwiru atuuse wano aviire Busoga. Honorable Mwiru avudde Busoga ssebo we bali kujja. Mukulu wayise omufumbira ye n'omboine President yakubye edda kumwinonola. John Mary Sebufu kama tukwaniriza Meya wa Lukaga naye waali tukwaniriza Mukamwange Nubian Lee. Abantu bano tubadde banayi mukubire ku ngalo Nubian Lee. Olukano wa President. Mr. President, olunaku olw'enkya tugenda kubeera ku National Theatre okuva ku ssaawa 4. Wagenda okubeera official send off ya Kato Lubwama. Gavumenti ba artisti ffenna wetugenda okubeera mikolo gijja kutandika ku ssaawa 4 era wetumala tujja kusulawo nga bitera okukola nga tusiibula bannabitone. Ku lwokubiri ku makya ssebo tugenda kukeera tugende Enkozi, tugenda kusiibayo Enkozi tusuleyo. Kato Lubwama tujja muzika ku Lwokusatu. Tusaba baartisti mwenna mujje mubeere naffe era n'Enkozi mujje tuwekere Kato mu mwoyo ogwaffe. Naye tweyanziza nnyo
tweyanzege webali tuwa kitiibwa kino webali kujja Mukama Katonda akuume akuwe ebirungi Ssaabasajja Kabaka awangale.